mukuuma obuntu bulamu. Bino ebibinja by'abantu abamu be mulaba baggwamu essuubi omutuuka n'awakawe n'obuzoona alina abantu balabirira nga talinaawo yadde embaata abeerawo yekka mu kiyumba kye ne boyfriend we ne bamala ne baweta mu bibuga ne bayiyayiya kati ebyobufuzi bifuuse byakuyiyayiya era kyensaba abantu omulundi guli tubadde nga tuvuma Museveni nga tumugamba nti sebo emirimu gyaffe tegikolewa. Museveni yali yayogera ng'ayisa statement ti omuweereza ebidomola bye kasita ekidomola kiwanika omukono mwalabye ebidomola bwe biwanika emikono ku mwanyi tukaaba mwanyi namwe mwakisa ne mugamba nti tikingambulira yene namwe mwakyogera twaleeta bidomola bwe nolonda omubaka wa parliament nga n'amala emyaka 5 nga tomulabangako na statement gyakola ku fulo ya parliament naye nga mukufiirwa afuumula ebigambo mukwalula abalongo gy'omulaba abantu babagala eno gye nedda babagala mu nnyimbe ekirondeso omubaka wa parliament kusiiba mulumbe olisakaddi mu komiti kwasebo njagala kugamba amalwaliro gava mu komiti za parliament amakubo gava mu komiti za parliament amasanyaze gava mu komiti za parliament amagombolo agazimba gava mu komiti za parliament ne sente zetuyisa zino ez'enkulaakulana lubaza abavubuka baza parliament yezisa gwewo oli mulaba koddi gwolonda ekidomola kyo kyolonda okujjako ku lumbe oba mu kufiirwa kubanga ababaka balonda ababaka bebagala nkola gye bakolamu ebintu by'abantu balonda oyo anaabawo nga bagulidde ensiisira balonda oyo anaabawo nga abaabya olumbe balonda oyo abafa gwe bojja n'akajanjako akokutogera ku fulo beera ku fuloozo baagalonda olwa wansi yaabwe kyenkugambye bw'obanga olonda asinga kuziika lwaki tolonda akulira funeral service nga yabteyeesimbyewo n'ekifaananyi kyokubya kyogera ekifaananyi ng'okikubiza ng'owesimbyewo kuba toyinza kuba mubaka wa palamenti niweekubya ekifaananyi ng'oli mu kanzu ebatokwango oli mukazi ekyo kiraga njogera ku lumbe olwekanzu kati leka mbadde mala matters of national importance yangu yakobudde twagala kubagamba abantu baffe essente bwe muzirabako zonna naddala ez'abafere muzirye zino ziva mu ggwanika lya ggwanga ne bwe kiba kyetaaga kuteekawo obubiina buno nti kana akabiina kaffe nga mubalabye muze kateekewo mangu bawanye obubiina muteekewo ne chairman yetuume nti nze chairman w'akabiina kano ateekewa olyanga asiga ensigo ya corruption nedda si corruption kubanga bano kubanga kyawo bantu bayigiza kulyabuzi bw'omala n'olya sente n'omunotamulonda batinza oli bwajja okuwa sente osobola tobuuzaako munabyafuzi nti okolawa akasente kaba kangi simubuuza umubuuzanga era nze kyembadde nga ngamba abantu baffe yajja okwesimba ewamwe mubuuze okolawa gundi otuwadde ku sente zino naye okolawa kuba bano be badde eggwanga ate ne mukaaba sente ezaali badde zikola emirimu gy'eggwanga bazireeta mu bululu n'osanga omusajja omukulu nga bakuwadde 15,000 gyo nafudde enseko waliwo be baayisaawo e Nakaseke nabadde tuva Semuteeyo Makaayi ne tubbeeyo mu Lule kati nga nsanga bayomba batuyise wano okuva ssaawa 10 batuwadde omutwalo gumu najjidde 15,000 ze 15,000 nenga nti nengamba nti nayo yazikuwa olambudde ku kibuga obadde omanyi yeeno omugamba naye gwe sente zino zompa lwaki ozimpa kati era ozimpa kukola ki naye tuyinza okulengerako ebyobufuzi nga tebiri mu sente nga kyoyogera gwe kisoboka ensi bwebeeramu abantu abagunjufu era ensonga lwaki kati tugamba olwokuba bano abasajja bavuwaziza bannansi tugamba abantu nti ne bwe kati ffe ebyalo buli kimu badde bakibalira 25,000 nga ekyalo bano muba n'ebyalo bimekanga anti nkugambye ekyalo bakuwa 25 chairman alyako omutwalo bana abatuuze abalala 5 abalala 3 bwe bityo naye ng'ate mwenna temufuna kati okujjako nalabyeyo ebyalo bibiri byenkyatya waliwo ekyalo kye bayita ekyekawoomya bazireese 25,000 abatuuze ne batwa ne bagamba muzizzeeyo tetuzeetaaga twagala services wano mugamba mukola mu gavumenti gwakola mu gavumenti lwaki tuwe 25,000 tumutuusimire bowa ne baweta ne bazitwala ab'ekyalo ekirala babayita b'essenda waliwo omuntu omu yagenze nga yogera ebigambo biyitirivu nnyo n'alekawo 10,000 ne bamugamba nti naye ffe ekyalo tuwe 10,000 ku bigambo by'obadde ozooyogera ofukumudde bino byonna otulekere wano 10,000 otubalamu okutegeera ne bazimusindikira n'agenda n'ebisikaati bye n'afuluyagenze abaweereza wakiri tunabba ne bamugamba nti ate anabba era nga gwe genda obbewa totunoonyako abombeebaza waliwo challenge eri mu Uganda naddala eri bannabyabufuzi bennyini bwompita eteewuno kandi njagala ojje tunyumyemu
omutima gonna tukuba kacha yako kompitidde ono ampise nja kuva wano kati malabya abayito bakunganya mu station yako mumanya to basajja mwe ne bwabagamba ebintu ebinyanga milioni emmeka nga tabadde ka sente kati bana Uganda batubakula kati Museveni yebwa akiwulira ekyo ngagamba Uganda etandise omuwomera mukimanyi nti lwaki bana abasajja bagana okubaterawo services nze natuuse ku ddwaliro ly'Essemuto Essemuto yo kyogerebwamu ku kitundu kyogerebwako ng'ekitundu eky'ebyafaayo mu kulwana kwa NRM naye Museveni kyasobodde okubakolera ekinene nnyo yakyadde babawadde ambulance ya tukutuku fe twagituumanga eri Karamoja nga bagituuma genda oba ofoofe ebintu ebiri ku President Museveni oba NRM government byetuusiddwako onokulaba munakasi okumu temuli kirungi NRM kyekoze ati kati nkugambye nze tukutuku weeri gwe wanimbuuziza tukutuku weeri yo weeri katukuze weeri naye teriyo kirala kisinga kaawo eddwaliro lizimbe neebazizza tukutuku Museveni eddagala mweriri munda ate eddagala nero mweriri mu malwaliro byasigalira bizimbe kati gwe neera kye tugamba nti newakubadde tunenya Museveni naye mwabo abantu ababeetooloolako mubalaba mubasoma obwongo bwabwe bali kubya mmwe oba bazze ku busente obwo kubanga newakubadde omusajja ono abaavuwazizza gwe omusajja omukulu tokwatibwa nsonyi ng'oyita nasanga omusajja eyo ng'ayogera abantu nga yeewaane enfuufu efuumuuke nimbagamba bano bakyalina n'essanyu mu nfuufu abantu bakabirira kolansi akabanfuufu sebo maliriza na kino mu matter of national importance ffe tuli balimi abalimi mukulu Museveni wayingiridde mu mwanyi yaffe abantu bangi bali eyo bali mu kukaaba profesa ababadde balime mwanyi n'abamu babadde nti nja kunyonyola yaleese coffee bill nefuuka lo n'ateekawo be bayita ba middlemen middlemen obamanyi mu Luganda babulooka b'emmwanyi ku katale k'ensi yonna ateekawo awo kase screen 18 eri ku mitwalo 3,500 katale k'ensi yonna wano ali ku siringi 8,500 okiwulira sebo abantu babadde bataddewo babulooka be bagigula kuba tubadde ne free market economy nga willing buyer willing seller nga gwe weenoonyeza akatale naye kaakati okutunda emmwanyi ku katale k'ensi yonna Museveni amala okuwa license buli omuntu abadde agyepakira n'agitwala ng'ogipakira nga tulina baddealers ab'enjawulo mugagga kyabadde atwala emmwanyi ebweru anti kaakati bangi nakoma kumanya Andrew Lugasera oyo naye waabwe Andrew Lugasera waabwe lwaki anti nkugambe waabwe naye agigula ate yagigulanga bulungi emmwanyi erinnya yali agigulanga bulungi Lugasera kali mu gavumenti anti nkugambe waabwe naye kati mbadde nkugamba tubadde ne baddealers bangi nga be baleeta akatale okubeeramu ebbugumu omukulu ono n'ayisa emisinde etteeka ly'emmwanyi ku mundu ku palamenti amangu ago ne bateekawo we bayita ba middlemen abaabwe bino byenjogerako gwe toli mulimi wa mwanyi noonya omulundi gumu emmwanyi neeva screen 18 ebadde ku mitwalo 3,105 eddirirawo wansi ng'eri ku mitwalo 2.5 eddirira wansi ng'eri ku mitwalo 2,100 kakati yavuddeyo eri waggulu ku emitwalo 3,500 emitwalo 2.5 ku siringi 8.5 abantu babadde bafunye emmwanyi zaabwe fakiti egamba nti ensi ziri ezaali zifudde emmwanyi zaazo zagugumuseemu ku katono nga Brazil, Vietnam, Ivory Coast, Ethiopia zalinyisizaamu ku mmwanyi nze ndi mulimi kati Uganda yesinga okulima emmwanyi okulima emmwanyi n'okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna mwaka ogwere yesinze mu Africa naye tesize percentage nene anti uliriza ensi kati esinga okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna Uganda era yasapasinze Ethiopia yatwagise katono ekyagireetedde ekyo gwe tokolirize Africa ekyagireetedde ekyo tubadde ne wano nga tulina kye bayita tutambulira mu free market economy Many buyers, many sellers. Yes. Okiwulira? Yep. Many buyers, many sellers. Yes. Kati many buyers, few sellers. Anti ono yataddewo ba middlemen be
akukube kuba tulina kuba na ssente mu nsawo tugenda mu byabufuzi n'emmwanyi eyinza okubaviirako obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala mu abantu abo nga bazze nga babawo obusente abaweddemu babanoonyamu obumwe bagambe buuza omubaka wa palamenti waliko kubaayisa etteeka ly'emmwanyi buuza omubaka waliwo kubaayisa etteeka ly'emmwanyi zaffe abopozisoni mwategese nti emmwanyi kikigenda okuba akasaale kamwe omuleze mwebali profesa teweesimbye olwakuba nkulaba oyambadde omugozi gwa kyennaye omunyankole akubuuza nofa kimunonga kubanga gwe tolima mwana emmwanyi ffe tuzirima sebo profesa